Nana kebe. Wana de izo apiena ni sha. Basi watu reje pa maisha wanajua. Watu mbala isikaona. Bango wana. Omone bango wana bazozonga. Banda kwa maisha wana. Okay. Bango wana mupanzi wana wote batoke ndebo wa bazola na batu ya show wana seke badeborde il paraîtrait na show batu baza suta wana basi babimi deja si mashofu show eza liboso batu bazali siko ba oyo baza awa batambola bangona bazotambola bango wana place wana mwana ndako wana nyango atu ipa maisha na lobi ndenge baza place wana seke show kuna batu baza assiste ko rebelle wana déjà presque wana batu mandako wana na ndako ya ble wana o ndako ya ble wana batumbango age pa maisha wana mandam brigade wana kusonga mbele usema malole ngai kumanda mpaka na zaidi bozo wale wala kumanda la bona na force moi je n'aime pas ça monsieur c'est quoi ça pas kumanda mpaka na ba escroc bozo la sinon la bozo. Yes, alright. Oli kuyoge updates ebiko sinziro bango otuuliriza ngwatana tuyingako nkutegeeza nti kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko oberenga otuyingako ogwo mukwano gwange ali eyo abali mu diaspora matumiddeko nnyo tegeeza abali Oman, Dubai, Saudi Arabia, Qatar, abali mu Egypt, abali mugenda maaso n'okwokinga World Cup abagenda maaso n'okukiikirako amawanga gaffe aga Africa kusobola okulaba nga ekikopo tukireeta wano ku butaka waffe nammwe mbatumiddeko nnyo ono omulimu gwe mwakoze gwa ttendo ogenda maaso n'okubeera nga mu spectatinga okubanga mutwala omulimu gw'okubeera ba spectators mu mupiira muwagira amawanga gammwe. Jukira nti nno okujjukizamu katono World Cup omulundi guno agenze maaso n'okubanga atujjira mu ggwanga erya America era eyo gye bagenda maaso n'okubeera nga bagenda maaso buli muntu nga alaga munne buli muntu alaga kikyayinawo. Oli ku UG Updates TV gwatana tweyungako nyongera okujjukiza nti ekigambo subscribe wansi weekiri kikoneko obeere nga otweyungako. Kakati tuba tusimbudde akatambi k'ensawuso okulaga si byakwejalabya ngezaako okulaga obunkenke obuli mu Democratic Republic of Congo mu kyango mwaka gwa 2025 mu January gutandika nga abayeekera ba M23 basazeeko enkambi ne territories n'ebibuga ebya Democratic Republic of Congo batandikira mu kibuga Goma ne bagenda maaso n'okubeera nga bakola bye baakola mu abiraba bagenda maaso n'okuwamba Bukavu, Buvuma, zonna territories ezaali ziriraanye ekibuga Goma nga kiki bagezaako okwetangira nga bagezaako okwetangira oyo yenna n'alaga embavu n'okuvaayo okubalaga obwanga asobole okubeera nga ab'eŋŋanga abula abayeekera baali strict nnyo era bakola strategic eyali ey'amaanyi bagenda maaso n'okuba nga bayimirirawo nga bali gumite ng'ennyuga y'ennaku zino nga tewali ayinza banyeenya. Nagamba ensonga lwaki kyakalubiriza nnyo amagye g'eggwanga erya DRC okulwanyisa abayeekera ba M23. DRC yali terina magye mu biseera ebyo bye yali etwalanga amagye baali ba infantry era abasinga abali mu gavumenti ya DRC amagye kigambibwa nti gano gaali gye mapangise nga gasipangisiddwa okuva mu ethnic groups obugenda maaso n'okulwanagana mu ggwanga erya DRC omuli obwa Wazalendo omuli abafadeki ebyo byonna coalitions ezegattira wamu okusobola okulaba nga balwanyisa omuyeekera wa M23 gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Njagala okutegeeza nti tokoze ensobi oli ku UG Updates ebiko sinzidde okubanga otuwuliriza n'oluvannyuma kyalabibwako abayeekera bano nga batandise okubanga bakyusa buli kimu governing system ne batta gavana ne bateekako waabwe buli kazambi gwe twandirowoozezza agenda maaso n'okujeeza bannansi bagwanga erya DRC abayeekera bano baamukola
abaliyokera bano nagamba kibagezaako kubanga bo balwanira bagamba bo balwanirira justice mu ggwanga lyabwe bafiirweko nga bannansi b'eggwanga erya Democratic Republic of Congo. Bo bagamba nti nga bo abanyamulenge abawangalira mu ggwanga erya Rwanda kibakakatako ate era na buvunaanyizibwa bwabwe okubanga bagenda maaso n'okulwanira eddembe lyabwe. Jjukira nti nno ebitongole ebisinga bungi bifuddeyo nga birumiriza Paul Kagame nga bimusongamu olulwe nga bimugamba nti gwagenda mu maaso n'okubeera ng'ofujjirira olutalo n'olugende mu maaso gw'ensonga waki conflicts tezirovinga mu ggwanga erya DRC. Wabula n'olw'ebigambo ebyo Paul Kagame yabyegaana banga bagamba nze munsibaku matugambuze kundiisango si yagenda mu maaso n'okubaakinga abayekera bano aba M23. Kati olutalo gye lukomye okugenda ennyo tulabye ng'olutalo lwa advancingibwa lwoteddwamu drones ez'amaanyi era y'ensonga gye nziza okugamba gye buvuddeko mu bitundu ebya Uvira, Minimbwe kigambibwa nti abantu 67 saako n'abantu abawera 20 be bagenze maaso n'okubeera nga bafiira mu territories zino eziriraanye Minimbwe mu Northern Kivu. Olutalo gye lusinga okubeera olw'amaanyi mu Eastern Democratic Republic of Congo. Kakati olutalo luno luleese ebizibu ebitagambika. Njagala okutegeeza nti bukyanga olutalo luno lulabikawo terulaga nga olutalo olwo lugenda mu maaso n'okuba nga balina kye badimandinga nti babawe bakomekereze olutalo. Nedda bayimiriddewo nga balinga abalina ensonga ezigenda mu maaso nga balwanyisa embeera egenda mu maaso mu Eastern Democratic Republic of Congo. Nagambye DRC lwaki ebadde ennafu nnyo bukyanga olutalo luno lutandika ng'oggyeko kati lwegayiniza amaanyi. Kigambibwa nti abayeekera bano aba M23 bajja n'eryanyi eriyitirivu so nga baabuwe Democratic Republic of Congo yo terina magye geyimiriddeho ate nga gali wiiki nnyo. Era tujjukira statement abayeekera gye baakola nga bagamba nti ffe amaanyi tubasinga lwa nsonga ffe tuli determined tulwanirira bulamu bwaffe kyokka ate mwe mulwanirira kweddisa bifo byammwe. Kakati ne bibanga papasi ogenda okulaba n'ekigendererwa ky'abayeekera n'ekigendererwa kya gavumenti ya Kinshasa obiteeka ku mmeeza oba olabira ddala nga reference ntono nnyo, reference sole y'amaanyi nnyo okulaba ng'ono ayina papasi ate ng'oli ayina need. Oli ku UG Updates TV kosinziro bango otuwuliriza nyongera okutegeeza nti gwatanatweyungako newankubadde kasenyiga kaatukutte eddoboozi si ddungi naye tujja ttambulira yawo mukwano gwange gwaleyo ampuliriza osobola okubeera nga naawe oli omu kwabo bagenda maaso n'otwegattako okusobola okukuza eddoboozi lino erya UG Updates TV. Twagala UG Updates TV agende buziba bannange ekyo nakibagamba dda twagala okuba nga tulongoosa mu mpeereza yaffe naye we tubagamba ka fundraisation simanyi waki abamu mwekunya nnyo temulaba nga kisaanidde ku bbanga omukutu guno gwe kituweerezaamu gutuweereza ebbanga ddene litagambika. So twetaaga okugulako equipments empya nga computer, mixer, microphones sobole okubeera nga tupenetratinga mu system nga naffe tuyingiza eddoboozi eddungi tusobole okubeera nga tweyagalira ku mukutu gwaffe. Kati nno kalango mbadde ngayisaawo eri banywanyi bange ba followers bagenda maaso n'okubeera nga mungoberera ku channel eya UG Updates ogenda maaso n'okutegeera amawulire agatukwatagana mu East Africa n'ebitundu ebiriraanyeewo. Era nyongera okubiriza gwe nawe atanaba kubanga otwegattako nti ekigambo subscribe wekiri wansi osobola okukkirako n'okikoonako n'oba nga oli omu ku ffe. Kati nno tukyagenda mu maaso. Abayeekera bano balabise amaanyi nga we nkugambye DRC yali tetendeka magye kubanga buli kadde eggwanga lino lyali lijjuddengamu entalo buli bagezangako okubanga batendeka amagye abayeekeranga balumba. Yensonga lwaki olaba bagenze maaso n'okukola operations basigning agreement n'eggwanga erya Uganda libaasike ku bajaasi ba Democratic Republic of Congo bayingire mu Buvuma Ituri basobole okubeera nga bafugaza omuyeekera wa ADF. Wabula kigambibwa nti Uganda yegamba obuyeekera bwa abayeekera bano aba ADF bagenda maaso n'okubanga batigomya eggwanga erya DRC saako nabo mu Uganda ebitundu ebiriraanye ku booda so nga bagamba guno balina okuba nga babiyingiramu nga banguwako ng'abatega ogw'ekyayi okusobola okulaba nga bataakiriza embeera eno gwe omukwano gwange aleeyampuliriza. So kino kimeekinze gavumenti y'eggwanga erya
kireetedde gavumenti y'eggwanga eya Democratic Republic of Congo okubeera nga kigenda maaso n'okuba nga kiginafuya naddala mu by'okulwana okulaba nga abayeekera bagifutubbalako ne bagenda mu maaso n'okubeera nga babasuppressinga mu areas zaabwe. Wabula tumanyi ekigendererwa ky'abayeekera bano kyandiba nga si kyakunoonya justice kubanga okusinza ku statement yaabwe bagamba bakooye obutafiibwako, bakooye okubanga tebatwalibwa nga bannansi b'eggwanga erya DRC, bakooye obuli bw'enguzi mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo era nga bagamba ensonga zino tebagala zigumiikirizaako wadde n'omulundi n'ogumu n'akatono era bagendagenda mu maaso n'okuba nga balwanagana. Wabula bwenjogerera wetufunidde information eno nga kigambibwa nti abantu 11 be baakattibwa mu bitundu bya Northern Kivu. Abantu 11 kitegeeza ki nti olutalo lukyagenda mu maaso newankubadde wakyaliwo ceasefire agreements ezaakolebwa okusobola okugenda mu maaso n'okubeera nga bataakiriza ku lutalo n'abantu bagenda mu maaso n'okuyiwa omusaayi mu Democratic Republic of Congo. Embeera ekyagaanye era ekyaliwa ya zigizigi olw'ensonga nti olutalo luno twandirowoozeza nti nno lwandibadde lukomekkerezebwa naye abagenda mu maaso n'okuba nga balukumamu omuliro kigambibwa abakulembeze amawanga aga East Africa omuli owa Uganda, omuli owa DRC, omuli owa anyawo omulala agenda mu maaso n'okufacilitatinga Paul Kagame bagamba nti eta bango kaka wana saba tomoni awa nani bitumba deja ezozwa ampleur mosusu iliko na biso ya mwana mati eza ja na kati ya kobeta kuna pe nsima na nga na nzela char eza na kati ya kobeta seke dans le bon. Eza na kati ya kopudrie ngomba ana ngomba deja bazopudrie kuna epa nini eliko ya mwana So sarenda kati amcha ketwe. Only kwa betile what like. Ba yutuile bafana ba patamo. L'armée congolaise se déploie dans les collines de la ville de Sake, à une vingtaine de kilomètres seulement de Goma. Dans le ciel, des roquettes sont tirées depuis des hélicoptères pour freiner les rebelles du M23 aux portes d'une ville symbolique. Est-ce que la ville va tomber? Je n'oserais pas le parier.
Aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est que la ville est complètement cernée. On a une débandade complète à Goma. C'est une ville qui est très difficile aussi à gérer parce que c'est 2 millions d'habitants, c'est très touffu. Donc, pas certain que les rebelles aient vraiment envie d'oser rentrer dans Goma. À quelques kilomètres de Goma, des échanges de tirs entre l'armée congolaise et le M23 font craindre le pire. Cela nous inquiète beaucoup parce que nous sommes à Goma, nos enfants circulent encore. Mais si le M23 arrive, nous risquons de subir davantage de pertes et d'être encore plus nombreux à souffrir. Ces derniers jours, les affrontements entre l'armée et le M23 ont causé d'importants déplacements de population. Les civils prennent la fuite et se dirigent notamment vers le centre de Goma, à présent quasi assiégé. La situation humanitaire interpelle les Nations Unies. Nous sommes gravement préoccupés par la sécurité des civils et des personnes déplacées à l'intérieur du pays, dans l'est de la RDC. Le nombre de déplacements est désormais de plus de 400 000 personnes rien que pour cette année. Si l'avenir humanitaire de Goma inquiète également, les avancées des forces du M23 font craindre une guerre à plus grande échelle entre la RDC et le Rwanda. Une guerre que les forces congolaises ne seraient pas prêtes à assurer. Et je pense qu'aujourd'hui, Tshisekedi n'a pas les moyens. On ne savait pas utiliser des mercenaires pour attaquer le Rwanda. Il peut peut-être envoyer quelques missiles, enfin je ne sais pas ce dont il dispose, un drone, kamikaze ou que sais-je. Mais la réponse risque d'être terrible. Selon plusieurs sources, le président congolais Félix Tshisekedi a convoqué aujourd'hui un conseil supérieur de défense pour faire le point sur la situation à Goma. Yalwa nti Paul Kagame emirundi egisinga emingi gyageze maaso n'okulumizibwa nti yabaakinga abayeekera bana ba M23 abyegaanye era n'akoma kwerima ng'agamba baleme musibako matugambuzi muli isango tamanyi bikwatagana yadde ku bayeekera bana ba M23 era ng'agamba ebirimu those are defensive measures ng'agamba agenda taking any of what it means okubanga protecting eggwanga lye erya Rwanda. Era ng'agamba nti bingi babisibyeko nga nze wencontrolling abayeekera ncontrolling ekibuga Goma naye nga mu ngeri ki naye yo America yeto munyumiza ebyo no ebbanga lyamaze ng'alaba Paul Kagame w'eggwanga erya Rwanda ng'omukulembeze agamba temugenda kundaba ye kyakoze kwe kuteekawo sanctions nagenda maaso n'okubanga akuba amagye g'eggwanga erya Rwanda sanctions saako n'amawanga amalala gagenze maaso n'okutuuza akazito ku Paulo Kagame oba ku Rwanda kitegeeza ki nti ekonomi y'eggwanga lino erya Rwanda ebeesereba era ebeefa olw'ensonga nti nno omusajja omuzungu Omumerika eyasayininga Washington Accords n'eggwanga erya Democratic Republic of Congo ne Paul Kagame yali ayagala ebintu bikolewo mbunnambiro kubanga already yali amaze okubanga aleeta ba investors era nga yabalidde dda batandise okubanga balengera engeri gye bagenda okweextractingamu minerals. Wabula oyinza okugamba nti nno mwami Yoweri Kaguta Museveni kimuyingiriramu wa Omumerika nga tannasayininga ndagaano. Tujjukire bulungi nnyo nti Paul Kagame ne mwami Yoweri Kaguta Museveni baali abasaale mu kukukusa gold oba minerals ozitwala mu mawanga ageebunaayira basobole ozitiisa mu refinery. Kati Omumerika agenda mu maaso n'okubeera ng'akuba sanctions era ne refinery zaabwe gold refinery ze bagenda mu maaso n'okubeera nga bayisaamu gold waabwe Omumerika yazikubyeko sanctions. Gold waabwe kitegeeza yenna afulumizibwayo takyali ku mutindo oba takyali tateekebwa ku mutindo ogwansi yenna ali restricted. Ekyo kyenjagala otegeere. So nkyali kiyambako nnyo okufinansinga abayeekera bana ba M23 ne bagenda maaso n'okubeera nga bakuba emmundu nga bagenda maaso n'okuwamba Democratic Republic of Congo era nga bagamba nti balina buzibu bw'obunaabanga obusobozi bwebasobesezza bajja nakwolekera paka mu kibuga Goma naye awo waliwo kilometers nnyingi z'amaanyi okutuuka mu kibuga ekya Kinshasa abayeekera kibaagala otagetinga ensonga lwaki olaba balwanira nnyo kali eri ka island ka Great Lake region okusobola okulaba nga buli muntu ayimirira awo nga wasinziira okubeera nga atebenkeza ajjawo emirembe gy'abalabe be. Nyongera okujjukiza nti gwe mukwano gwange ali eyo oli ku Yugi Update TV kosinzidde obanga otuwuliriza gwe n'atannatwegattako nkukubiriza nga nkutegeeza nti ekigambo subscribe bwe kiri kikooneko obeere ng'otweyungako.
Njagala tutunulire ensonga ezigenda maaso mu Democratic Republic of Congo nga ffenna tulowooza nti n'olutalo lwandibadde lukomekkerezebwa naye tetwasobodde kukomekkerezebwa olw'ensonga nti no bagenda maaso n'okuteekawo kibayise memorandum of understanding nga bagenda maaso n'okuwuddiisa gavumenti nti basobola okutuula okuteesa so nga beegulira time yagenda maaso nakwaloleketinga kufuna funds okusobola okulaba nga Forex Kisekedi bamufuukira akayinja mu ngatto gwe mukwano gwange ali eyampuliriza.
yesu oli ku Yugi Updates TV kosinzira okuba ng'otuwuliriza